إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، mubufunze njagala okwogera ku Eid eno gye tugenda okusaala ku lunaku olw'Ejjuma. Mu butuufu ekibuuzo kibuuzibwa nnyo nti singa Eid yeegasse ku lunaku olw'Ejjuma, ddala Ejjuma eba efuuse ya sunna, amakulu ayagala yagisaala, ayagala tagisaala, sunna yakyeyagalire. Abalala ne bagamba bwebanga efuuse ya sunna yakyeyagalire, ate yo dhuhuri kwoyo yasadde yidi, abaffe nga Ejjuma bwefuuka yakyeyagalire bwe kibanga kye tunalaba nga kye kituufu, ne dhuhuri oli tagisaala yadde awakaawe. N'ekirala, ensonga eyokusatu, abaffe kyatteeka ye imaamu okubanga Ejjuma esigala nga yatteeka gy'ali olw'okuba waliwo ababa tebaasadde Eid, era olw'okubanga tewali n'agenda kubasaaza Juma, Ejjuma esigala nga yatteeka gy'ali. Kaka tugenda kusookera ku nsonga egamba nti Ejjuma yiddi bwebanga ekwataganye n'Ejjuma ku lunaku lumu, ekituufu kiri nti Ejjuma eba efuuse ya sunna eri oyo aba yasadde Eid. Tugenda kujuliza hadithi eri mu kitabo kya Abu Dawud, Sunan Abu Dawud ya 17 eva ku Iyas ibn Abi Ramla nga yagamba, shahidtu Muawiyata ibn Abi Sufyan, naliwo nga Muawiya ibn Abi Sufyan, oyo nno yali sahabi Muawiya, wa huwa yas'al Zaid ibn Arqam, nga abuuza ekibuuzo sahaba munne ayitibwa Zaid ibn Arqam. Qala, yamubuuza nti ashahidta ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aidain ijtama'a fi yawmin wahid, waliwoko n'omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam Eid nga zeegatta bbiri mu lunaku lumu. Eid ebbiri okwegatta mu lunaku olumu kyali tekitegeeza Eid al-Fitri ne Eid al-Adha, wabula kyali kitegeeza Eid oba ya Fitri oba ya al-Adha nga kwogasse n'Ejjuma. Makulu wali obaddewo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, either Eid al-Fitr nebeerawo ku lunaku lw'Ejjuma oba Eid al-Adha. Qala, tusa sahabi ono ayitibwa Zaid ibn Arqam bwe yagamba nga yanukula Muawiya ibn Abi Sufyan, n'agamba na'am, yekyali kibaddewo. Qala, kati Muawiya n'addamu n'abuuza Zaid ibn Arqam, fa kayfa sana, omubaka yakola atya sallallahu alaihi wasallam? Qala, n'agamba nti salla al-Eid, yasooka n'asaala Eid, thumma oluvannyuma rakhasa fil Jumu'ah, n'alekawo olw'okusaala Ejjuma. Faqala, n'agamba man sha'a an yusalliya, yenna ayagala okusaala amakulu okusaala Ejjuma, falyusalli, asaale. Hadithi etugambye eri mu kitabo kya Abu Dawud ekiyitibwa Sunan Abu Dawud, era hadithi ki ntuufu. Erina ebitabo ebirala nga Sunanu an-Nasa'i ekya Imamu an-Nasa'i omuzingo gwa kusatu olupapula 194, erine mu Sunan Ibn Majah ya namba 1310, era Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani mu kitabo kye kiyitibwa al-Ajwibatu an-Nafi'a ku lupapula lwa 50 yajogerako ng'alaga obutuufu bwayo, n'agamba nti sahahahu Ibn al-Madini yagamba nti hadithi eyo ntuufu, wa hasanahu an-Nawawi, ate Imam an-Nawawi n'agamba nti hadithun hasan, ate era n'agamba Sheikh Albani ne Ibn al-Jawzi yagamba nti wa huwa asahhu ma fil bab, ya hadithi eno kyasinze okuba entuufu ku nsonga eno. Era Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yagamba nti ntuufu hadithi eyo mu kitabo kye Sahihu Sunani Abi Dawud ku namba 945, hadithi namba 945, era ne mu Sahihu Sunani Ibn Majah n'agamba ku namba ya hadithi 1082 nti hadithi eyo ntuufu. Kati hadithi eyo kubiri era eri mu kitabo kya Abu Dawud ya namba 1073 eva ku sahabi ayitibwa Abu Hurairah radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ajja sahaba oyo hadithi najija ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi yagamba
qad ijtama'a fi yawmikum hadha 'idan mulunaku lwammwe luno mwegasseemu yidi bbiri. Amakulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yali abulira ku yidi n'agamba abasahaba nti ku lunaku lwammwe luno mwegasseemu yidi bbiri. Amakulu yidi yidi either ya fitiri oba ya adha naye ne yidi endala nga ye yidi ey'ejjuma, kitegeeza n'ejjuma nayitibwa Eid. Faman sha'a ajza'ahu min al-jum'a, abayagadde eno yidi esobola omumalira n'atasaala jjuma. Kutusalira bagamba tuwa inna mujammi'una, naye ffe tugenda kusaala jjuma. Naam, hadithi eyo tugambye eri mu Sunan Abi Dawud ya 1703 era mu bitabo ebirala mweri eri mu Sunan Ibn Majah ya 1311 nga eva Ibn Abbas radiyallahu anhu, era Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mu kitabo kye Sahih Sunan Abi Dawud ku namba 948 yagamba nti ntuufu, ne mu Sahih Sunan Ibn Majah 1083 era yagamba nti hadithi ntuufu. N'olwekyo mweyo hadithi omubaka sallallahu alayhi wasallam yawoluksa eri ayagadde okusaala Eid asaale, mawa ayagala okusaala ejjuma asaale, bw'aba tayagadde tasaala. Ali hadithi endala eva ku sahabi ayitibwa Ibn Umar radiyallahu anhu eri mu Sunan Ibn Majah n'ebitabo ebirala nga bwe tunaabiraba ya 1312. Agamba Ibn Umar radiyallahu anhu ijtama Eidan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yidi zeegatta bbiri ku mulembe gw'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Fasalla binnas, omubaka sallallahu alayhi wasallam n'asaaza abantu. Thumma qala, bwe yamala n'agamba man sha'a an ya'tiya al-jum'a falyatiha, ayagala okukomawo ajje asaale ejjuma ajje. Wa man sha'a an yatakhallaf falyatakhallaf, ayagala okusigala awakaawe asigalewo. Hadithi eyo tugambye eri mu Sunan Ibn Majah ya 1312. Mu bitabo ebirala Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yajogerako nti hadithi ntuufu nga bwe kiri mu Sunan Ibn Majah hadithi ya namba 1884. Na hadithi gitwagala okusimbyayo eri mu kitabo kya Abu Dawud ya namba 1072 eva ku tabi'i ayitibwa Ata agamba ejitama yawmu jumaa wa yawmu fitrin, agamba nti lumu olunaku olw'ejjuma lwakwatagana n'olunaku olwa fitiri, makulu olwa Eidul Fitri, ala ahdi Ibn Zubair, ku mulembe gwa sahabi ayitibwa Ibn Zubair. Faqala, kati sahabi yali abulirira n'agamba Eidani ijtamaa, yidi bbiri zeegasse fi yawmin wahid, mu lunaku lumu. Kakati hadithi ene egamba fajama'ahuma jami'a, zonna yazigatta lumu. Amakulu yagatta yidi n'ejjuma, yazigatta fasallahuma rak'atayn, nazisala raka bbiri. Amakulu nti yasalawo asale Eid ku makya ngera bweri nkola, ne ku olwo ejjuma yagisala ku makya, kubanga obujulizi bwe buli ng'okusala ejjuma ku makya kikkirizibwa. Hadithi egati bukuratan, yidi ne juma yabisala ku makya, lam yazid alayhima, kuswala ezo talina ndala yonna gye yazongerako, hatta salla al-asra, okutusala yajja n'asaala essala eya lasiri. Makulu dhuhuri teyakomawo mu muzikiti. Mu njogera endala ya hadithi eyo era ng'eri mu kitabo kya Abu Dawud ya 1071, Ata yagamba nti wakana Ibn Abbas bit-Taif, sahabi Ibn Abbas yali mu kitundu ekiyitibwa Taif. Makulu kino Ibn Zubairi ng'akikoledde gye yakikolera, naye abantu ne beemulugunya nti kizze kitya n'atakomawo kusaala dhuhuri. Naye falamma qadima, Ibn Abbas bwe yakomawo gye yavanga avudde Taif, dhakarna dhalika lahu, ekyo twakimugamba nti embeera yabadde bweti ne bweti, ono n'atakomawo ku dhuhuri. Faqala, okutuusa Ibn Abbas yabagamba nti aswaba sunna, ekyo kiyakoze yakwataganidde ddala n'enjigiriza ey'omubaka sallallahu alayhi wasallama nga bw'asomesa. Kati baganda bange abatuwuliriza, obwo bwe bujulizi obulaga nti ku lunaku olw'ejjuma singa Idi eba etuuse, ku lunaku olw'ejjuma kyekimu Eidul Fitri oba Eidul Adha, ejjuma eba efuuse ya sunna. Era n'abamanyi abagamba nti Idi yatteeka mu bujulizi obungi bwe baleeta, bisaagadde kuleeta ssaawa eno, baleetamu n'ekyo ne bagamba okumanya Eidu al-Fitri oba al-Adha yatteeka, olaba ejjawo ejjuma ate ejjuma ey'etteeka. Singa yali ya sunna eyakyeyagalire,
eidu ezo zombi nezikwatagana ku lw'ejjuma. Ejjuma yali badde mbutuufu esigalawo singa eidi zaali za kyeyagalire. obwo nno ne buba bujulizi obulaga nti eyo ye sunna era bwe gutebe gulina okuba. Bye twagala okumaliriza nabyo ensonga ziri bbiri ku nsonga eyo. Abaffe ekisooka ejjuma bwebanga efuuse ya sunna, abaffe ne dhuhuri tetugisaala. Ekituufu omuntu yenna aba yasadde yidi, ejjuma ebeefuuse ya sunna, naye ate dhuhuri esigalawo nga yatteeka yaba ateeka ogisaala. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekigamba nti imaamu ejjuma ye ebeefuuse ebeesigala nga yatteeka gy'ali newankubadde yasadde eidi, nakyo tugenda kitunulako, naye tusooke ku kino. Omanyi owedda ayitibwa Ibn Abdul Barri yagamba nti suqutu al-jum'ati wa dhuhur, ogamba nti asadde idi nti ejjuma eba tekyali yatteeka gy'ali ne swala ya dhuhuri eba tekyali yatteeka gy'ali bisalati al-eid, olw'okuba asadde idi matrukun, kintu ekyalekeddwa ekyalekebwa edda, makulu kyayogerwa naye ne kirekebwa kuba tekyali kituufu, mahjur era kyasengukirwa dda, wala yu'awwalu alayhi era tekizimbibwako nsonga yonna kweno gye tuliko. Ebigambo ebyo bisange mu kitabo kibayita al-Binaya fi sharhi al-Hidaya, ekyomanyi ayitibwa al-Badr al-Aini, omuzingo gwa kusatu olupapula 1014. Amakulu mukyo Ibn Abdul Barri yali ategeeza nti newankubadde waliwo abagamba nti bw'oba osadde idi nti ejjuma ne dhuhuri togisaala, yagamba ekyo kigambo kikadde nnyo, si kituufu. Ekituufu kiri nti ye dhuhuri oteekwa okukola ki? Oteekwa okuba nga ogisaala. Pozi n'ekibuzaabuza abamu ne balowooza nti mu butuufu dhuhuri ne bw'otagisaala kigambo kya sahabi ayitibwa Ibn Zubair. Njagala tukiwulirize bulungi. Naam, Ata ono tabi'i atunyumiza n'atugamba nti salla Ibn Zubair, sahabi ayitibwa Ibn Zubair, lumu yasaaza fi yawmi eidin, ku lunaku olw'Eid n'asaaza oba n'asaala jumu'atan, n'ejjuma n'agisaala. Kyekiri kye twagala nti yazigatta ku makya, awwala nahari, byombi yabisaala mu ntandikwa ya musana, amakulu ku makya. Kakati ono atunyumiza Ata n'agamba nti thumma ruhna ila al-jum'a, fe awo twasituka ne tugenda mu jjuma, amakulu ng'eyo sunna gye tuli, falam yakhruj ilayna, naye tiyafuluma kujja gye tuli kutusaaza ki? Dhuhuri. Fasallayna wahdana, ne tusaala ffekka. Kakati wakana Ibn Abbas bitaif, Ibn Abbas yali Taifa, falamma qadima bwe yakomawo dhakarna dhalika lahu, ne tukimubulira, faqala n'agamba nti aswaba sunna, oyo kyeyayogedde ddala kituufu, mawe kye yakoze kituufu. Wabula kino tekiraga nti dhuhuri Ibn Zubair obutakomawo gisaaza nti eba si yatteeka ogisaala, kubanga kino eno athar oba hadithi eraze nti Ibn Zubair yali asadde esswala eya idi n'ejjuma n'agisaala ku makya, nga bwe tugambye mabega, obujulizi bwe buli obukakasa nti ejjuma osobola ogisaala ku makya, kubanga yidi essatu ez'obusiraamu, Eidul Fitri ne Eidu al-Adha ne Eidu ey'ejjuma, tusikirizibwa ozisaala ng'enjuba yakavaayo, era bwe tusaalira esswala eyaki? Esswala eya duha. N'olwekyo ono sahabi kye yakola Ibn Zubair, amazima amatuufu gali nti kyeyava takomawo ku dhuhuri n'ejjuma yali agisadde ku makya. N'olwekyo tikibuzaabuza oli n'agamba engeri gy'ataakomawo, n'olwekyo dhuhuri teba yatteeka. Kye twagala okumaliriza nakyo kino ekigambo ekigamba nti ye imaamu nti ejjuma esigala nga yatteeka gy'ali. Ekigambo ekyo Ibn Qudama ekituufu yakyogera mu kitabo kya Al-Mughni mu muzingo gw'ekitabo kya 2 olupapula 358. Ne Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala yakyogerako mu kitabo kye kitibwa Zadul Ma'adi mu muzingo ogusooka ku lupapula 448, ng'alaga nti mu butuufu ye imaamu kimukakatako okukola ki? Okukomawo. Wabula ffe kyetwagala okusimba naye nga tugamba nti Allah yasinga okumanya ekituufu, tugamba nti dhuhuri, tugamba nti imaamu era naye etteeka limukwatiramu nti ejjuma esigala nga yakyeyagalire gy'ali. Lwaki? Kubanga naye abalibwa mu baakoze eki? Mu baasadde. Ekyo kimu. Ekyokubiri, sahaba ono Ibn Zubair singa ddala kyali kyatteeka akomewo asaaze abo abaagala okusaala sunna, yali badde akomawo. Naye Ata ibn Abi Rabah
atugamba nti twamulina nga tetumulaba. Ekitegeeza yali akimanyi nti yasadde ejjuma kobenga oli imaamu oba toli imaamu tikikakatako kujja. Ensonga eyo olw'okuba bwetyo bweri tugamba nti ekigamba nti kyatteeka oli imaamu akomewo olw'okuba waliwo abagenda okusaala si kigambo kiki kituufu. Kubanga baba bagenda kusaala sunna, bwe baba bagenda kusaala sunna ate ne imaamu esswala eyo ey'ejjuma ebyo eyafuuse sunna gyali. Lwaki kiba kyatteeka omuntu agenda okusaaza abasaala sunna oba naye okusaala sunna ogamba nti ate kyatteeka akomewo? N'olwekyo ensonga ze tusimbye ziri 3. Olunaku bwe lukwatagana olw'ejjuma ne Eid, ejjuma ebeefuuse ya sunna. Ekyo kimu. Ekyokubiri kye tulaze nti dhuhuri yo esaalibwa. Kyekimu wasadde, kyekimu tewasadde. Ekyokusatu kye tugambye nti yadde ku imaamu essala ey'ejjuma esigala nga ya sunna ki? Nga ya sunna gyeri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.